omukulu gwogenda maaso n'okubanga olaba ku screen y'eddakiika eno ye mwana mulenzi w'omukulu His Excellency Bobi Wine wakati mu meeting gye yalina ey'abamawulire wali e Busaabala over the weekend yagenda maaso n'okubanga agamba anti ye muyimbi asinga mu Uganda ebbanga lyonna era bannaze abasinga mu bintu bingi wabula we tuba tuvudde ku ludda olwo olw'okusinga ne mwana mulenzi Gravity omutuju yavaayo juzi n'agenda maaso n'okukola opinion ye ng'agamba nti Eddie Kenzo ye muyimbi asinga mu East Africa wabula we tuba tuvudde mu ebyo olunaku olwaleero nkuleetedde abayimbi 10 abasinga obugagga mu East Africa mukwano gwange nja kuba oluvannyuma nkuwa sources mu mbeera emu oba endala ku listi y'abayimbi abasinga obugagga mwana mulenzi Bobi Wine agogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno yasinga obugagga mu East Africa ng'ono nno bwe kituuka mu kubalirirwamu ssente abalirirwamu obukadde bwa $9 bweddu yes abalirirwamu obukadde bwa $9 omukulu His Excellency Roberto Kyagulanyi Ssentamu mu kifo ekyokubiri ye mwana mulenzi oyo gwogenda maaso n'okuba nti olaba amanyiddwa nga Diamond Platinum mwana mulenzi Diamond Platinum akwata ekifo ekyokubiri mwana mulenzi oyo gwogenda maaso n'okuba nti olaba akwata kifo kyakubiri mu bayimbi abasinga obugagga mu East Africa oba bubeera bugwanjuba buba bugwanjuba nduuzi obugwanjuba bwa Afirika mwana mulenzi oyo Diamond Platinum akwata ekifo ekyokubiri ono nno abalirirwamu obukadde bwa $8 n'obutundutundu bubiri oba mu luzungu kyoyinza okuyita $8.2 million ono yakwata ekifo ekyokubiri mukwano gwange bwe tuba tusenvudde ne tuva mu kifo ekyokubiri ne tugendako mu kifo ekyokusatu ye mwana mulenzi Joseph Mayanja oyo gwogenda maaso n'okubanga olaba eddakiika eno omulala gwayinza okuyita Jose Chameleon mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon omu ku basajja abayimbye era ababaddewo ebbanga ddene nnyo music industry ya Uganda gyamazeemu emyaka egisukka mu 2 akwata kifo kyakusatu mu bayimbi abasinga obugagga ku lukalu lwa Africa wano East Africa nonti olukalu lwa Africa lwonna but mu East Africa mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon akwata ekifo ekyo ekyokusatu ono nno abalirirwamu obukadde bwa $8 oba kyoyinza okuyita $8 million ye mukulu oyo Dr. Jose Chameleon akwata kifo kyakusatu mu bugagga wano mu Africa mu East Africa mu bayimbi so we tuba tuvudde ku mwana mulenzi Joseph Mayanja oba goyinza okuyita Dr. Jose Chameleon tugenda mu kifo ekyokuna mu kifo ekyokuna mulimu omukyala asinga Akoth oba goyinza okuyita Akoth asimanyi pronunciation okusinziira ku bannakenya nga bwe bagenda maaso n'okuba nga baatula erinnya lye omukyala oyo afubutuka wali mu Kenya amanyiddwa nga Akoth oba Akothe bw'oba nga ogoberedde enjatula y'engeri gy'awandiikamu erinnya lye kuba lisembyayo vowels 2 oba ennyukuta enjogeza 2 omukyala oyo nno akwata kifo kyakuna mukyala munnakenya muyimbi ono nno abalirirwamu obukadde bwa $7 n'obutundutundu 6 obukadde 7 kale bwe tunaava ku butundutundu kwenkyusa nkigaziyemu obukadde bwa $7 mu emitwalo 6 abalirwamu obukadde 7 mu emitwalo 6 obwa $. Mukwano gwange mu mbeera emu oba endala omukulu oyo nno gwogenda maaso n'okulaba ennaku zino nno yagenda ekintu akikyusaamuko n'agenda maaso n'okuba nga upgrading nga bw'olaba Kyagulanyi His Excellency Bobi Wine wa upgrading ze Uganda anti ye muntu gwokyasanga ne dreads naki kyekimu n'omukulu oyo akwata ekyokutaano mu bagagga wano mu East Africa omukulu oyo no ye Professor J omukulu oyo amanyiddwa nga Professor J asibuka wali Tanzania ono nno abalirirwamu obukadde bwa $7 n'obutundutundu 5
Abwe ngamba obutundutundu mba ntegeeza point. Abalirwamu 7.5 million US dollars. Ekyo nno kyoyinza okuba ng'oyita obukadde 7 mu emitwalo 5 oba obukadde 7 n'ekitundu obwa dola. Omukulu oyo Professor J naye ng'ennaku zino musajja wamasimaati nnyo nnyini ddala. Abo tugenda mu kifo eky'omukaaga atulinamu omukulu amanyiddwa nga Alikiba. Omukulu oyo musajja y'omu ku basajja bambi abali talented ennyo mu East Africa wano, era musajja wekituuka kuba nti akuba omubali agukubira ddala ne gunoga. Oyo omuzannyo tagulina wekituuka kuba music, era akubye obuyimba bungi. Wabula we tuba tuvudde ku buyimba, ekyatuleese kwe kumanya ensawo z'abakulu bano wezigenze maaso n'okuba nga ziyimirira. Omukulu oyo amanyiddwa nga Alikiba okuva wali e Tanzania, abalirirwamu obukadde bwa dola 7 n'obutundutundu 2. So kwegamba nti abalirwamu obukadde 7 n'obutundutundu 2, oba bw'oyinza okuyita obukadde 7 mu emitwalo 2 obwa dola. Mukwano tetwogera ku bukadde bwa Uganda wano mu byonna bye twogerako. Nja kubalira ssente bwe ziyimiridde eddakiika eno, kati soke tuvunne tuve wano. Omukulu gwogenda maaso n'okuba nga weetegereza, naye agenda maaso n'okuba nga apinga gemu ye mu mbeera emu oba endala. Omukulu oyo gw'olaba ku screen yo eddakiika eno amanyiddwa nga Jagwa. Omukulu oyo amanyiddwa nga Jagwa, afubutuka wali mu nsi ey'e Kenya. Musajja muyimbi oba musajja olumu ku luyimba lwe yakuba olwakwata ennyo nga terwakoma Kenya yokka, lwajja ne lukuba e Uganda okumala ebbanga, ne lwetoolola East Africa yenna, ate ne lumaasukirako n'ebitundu ebirala ebya Africa. Lwe luyimba olwali lumanyiddwa nga Kigeugeu. Mwana mulenzi oyo nno abalirwamu obukadde bwa dola 7 bweddu. Abalirwamu obukadde bwa dola 7 oba kyoyinza okuyita 7 million US dollar, era ng'akwata ekifo kya 7. Ye musajja oyo yakubira ddala omuziki, naye ne gugenda maaso n'okuba nga abantu bakkiriza nti ddala omuziki gwego. Kati nno mwana mulenzi oyo gwogenda maaso n'okulaba mukulu owa 6 packs, simanyi obaziwala 6 gw'oyinza okugenda maaso n'okuba nga ombuulira. Mukulu oyo gwogenda maaso n'okuba nga olaba afubutuka wali e Tanzania, mu nsi y'emu omufubutuka Diamond Platinum, nga we nageze maaso n'okugamba era mwe mufubutuka ne Professor J. Mukulu oyo amanyiddwa nga Harmonize okuva wali e Tanzania, ekifo wagenda maaso n'okuba nga akwata kya 8 bwe tuba nga tugenze mu byensimbi oba mu bugagga bw'abasajja bano n'abakyala abagenda maaso n'okuba nga bakuba omuziki wano mu East Africa. Omukulu oyo abalirwamu obukadde bwa dola 5 mu emitwalo 9 oba abalirwamu 5.9 million US dollar, oba kyoyinza okugamba nti obukadde 5 n'obutundu 9. Omukulu oyo amanyiddwa nga Harmonize. Naye y'omu ku basajja abalina amaloboozi aganyuma okuwulira bw'aba atandise music, ate nga n'amazina mwegali nga bw'olaba Alikiba mu budde bwe bumu. Mu kifo eky'omwenda, eno no group bano bayimbi wabula tebayimba nga muntu omu, balinga bw'oyinza okulaba e Uganda ebibiina nga bw'olaba B2C n'ebibiina ebirala ebiyimba okusukka mu bayimbi ababiri. Abano nno be ba South Soul. Aba South Soul bano bafubutuka Kenya, newankubadde nti nno bawerako we baba nga bakuba omuziki tebali omu, bano nno bakwata ekifo kya 9. Abayimbi bano baana balenzi bafubutuka wali e Kenya, era nga wobanga ogenze maaso n'okuba nti obalaabala ensimbi ze bagenda maaso n'okuba nga bazitowa obukadde 5 mu emitwalo 8, obukadde bwa US dollar 5 mu emitwalo 8 oba kyoyinza okugamba 5.8 million US dollars, oba obukadde 5 n'obutundutundu 8 abweddu. Bwe tuba nga tubavuddeko ne tukomawo wano e Uganda mu kifo eky'ekkumi, mwana mulenzi Moses Sali, oba goyinza ogenda maaso okuba nga oyita byebe cool ali byebali baatani okuba wali mu Gagamel, era nga ye CEO ate nga ssenkulu w'ekibiina ekyo. Ekifo agenda maaso n'okuba nga akwata kya 10
mu bayimbi abasinga obugagga wano mu East Africa. Omukulu oyo abalirirwamu obukadde 5,62 eja US dollar, abalirirwamu obukadde 5,62 oba kyetuyinza ogenda baso kubanga Twitter 5.62 million US dollar. Mukwano gwange oba kyoyinza ogamba obukadde 5,62 oba obukadde 5 n'obutundutundu 62 bweddu mu mbeera emu oba endala. Omukulu oyo kyekifo kyagenda maaso n'okubanga akwata byebekul zina. Bwe tuba nga tuvudde wa byebekul, waliwo omukulu ono yakuba omuziki n'atuuka n'okugukakanya n'agukakanya, era nga kyekifo kyekitujja ogenda maaso n'okuba nga tukomako. Ye mukulu amanyiddwa nga Ragadi. Omukulu Ragadi akwata ekifo kya 11 era nga bwe kituuka ku nsimbi oba ku nsimbi n'okuba nti ssente zagenda maaso n'okuba nga abalirirwamu obukadde 5,51 eja dola oba kyoyinza okuyita 5.51 million US dollar oba obukadde 5.56. Bwe tugenda maaso n'okubala abala ssente, omuntu bw'atandika owulira obukadde ayinza okulowooza nti nno twogera ssente za muzannyo. Mukwano, essaawa zino wenkoledde eggulire lino ziri ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa 4 oba kyoyinza okuyita April, omwaka gwe tulimu si mulala gwe mwaka guno ogwa 2023. Era nga bwe nkubulidde ennaku z'omwezi, essaawa zino dola eri ku 3,777. Obutundutundu tujja kubwesonyiwa tugambe nti dola eri ku 3,777. Dola bw'ebanga eri ku 3,777 mukwano gwange, kitegeeza nti nno dola emu eri ku 3,777. Omuntu wabanga essaawa zino alina olukumi lwa dola, in fact katusooke ku 10. Omuntu wabanga alina 10 kya dola abeera n'emitwalo 37. Just 10 bwe kiti kitegeeza nti omuntu wabanga alina olukumi lwa dola abeera n'obukadde 3,7 obutundu nga tetububazi. Bw'osukkaawo kitegeeza omuntu waba n'omutwalo gwa dola aba n'obukadde 37. Just omutwalo gumu bwe gutyo ogwa dola. Kati bwe mba ngenze maaso n'okuba nga nkubalya ssente zino nti nno bano bakwata bukadde bwa dola, osobola ogenda maaso naawe kennyini n'obala nti just omutwalo gumu we gubaamu obukadde 37, omutwalo gumu ne bakugamba nti nno Bobi Wine azitowa obukadde 9 obwa dola. Genda okole calculation, kyenkakasa nti calculator yo bw'enaagenda maaso n'otandika okubala eyinza okuleetera akali ke tuyita ka bw'oba ne buno bucalculator obw'ekiyaayeeyaaye mukwano gwange. Oyagala ocalculatinga ssente ezo nga bwe zirinza ogenda maaso n'okuba nga zikyukamu. Bwe tuba nga tuvudde awo, omuntu ayinza okwebuuza nti information eno yavudde wa? Mukwano gwange aba Forbes magazine abe bagenze maaso n'okuba nga bakola compilation eno ne bagenda maaso n'okuba nga bagradinga abayimbi bano okusinziira mu East Africa nga bwe bayinza okugenda maaso n'okuba nga bayimirira. Ojja kukakasa nti Forbes magazine y'emu ku magazine eziri certified mu nsi yonna ogenda maaso n'okuba nga zikola compilations ezifaananako bwe ziti oba okukuŋŋaanya okw'ekikula ekifaananako bwe kityo mukwano gwange. Ate era mu kaseera ke kamu n'omukutu ogumanyiddwa nga Eco CNN wano mu Africa nga gugenda maaso n'okuba nti gwo guripotinga nnyo ebintu ebikwatagana ku mawulire agakwatagana n'ebyensimbi, e-commerce wamu ne insurance oba kyoyinza okuyita insure. Bye byagenze maaso n'okuba nga omukutu ogwo agufulumya article eno era nga kwengenze maaso n'okuba nga nsimbira amakanda ogenda maaso n'okuba nti nkuwa compilation nga bwegenze maaso n'okuba nga etambula. So ebyo si bya muntu nga nze mukwano gwange, wabula ngenze maaso nakuba nti nkutuusiza bubaka n'okusinziira enteekateeka yonna nga bwe yagenze maaso n'okuba nga eteekebwateekebwa mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti olaba ate era mu kaseera ke kamu ng'ogenda maaso n'okuba ng'owuliriza eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo. Si ddala yenze aba siddi omusunsuzi mukwano gwange eva mbeerawo okubeera nga information ngireeta nga bw'eri Agaliwo YouTube channel.